ate gye bakopedde twalabye tebyabasanyusiza abantu abo twagaliza bisinga kuba ffe twakola ekyaffe ensi yonna n'ejulira kyetwaki tusiimiddwa ne ministry namba tegeeza nti ekyo kyaffe kyali authentic buli omu yajja n'ajulira ensi zonna zaggwayo ne ziraba so abasigadde tetubamanyi kiki kyaba kiruubirwa kyabwe basumagiranga bagenda okubanga ne microphone yagala baggwako tetugamba omanyi ebintu bino is talent oluseera ebisinga olina okuwa ekintu obudde tolina kipapukira so netegekera ekintu kino okumala ebbanga ddene okubanga nkola ennaku nnya nga seebaka so bayinza okuba tebajja nga tebali prepared but next time better. Ogera ku award an award of the Budget Award of Excellence ngevudde mu Ministry ya Gender, Labour and Social Development Heritage National Heritage Awards nga bagezaako kunsiima okuba nti na representing culture yaffe mu kyambalo mu theme yaffe yali my culture my pride nga ngezaako okumenya world record y'ensi yonna. Yes sir. Okay. Kitegeeza ki obulamu bwo? Omuntu gwe twawulira from nowhere ate n'akola ebyenjawulo bitwayite tusuubira. Nze mbaddewo just malite mumpadde matu naye nga mbaddewo mpangudde awards nnyingi eziri international ne local wano mpanguddeho MTN Hip Hop Awards, Rookie of the Year, mpangudde Julican Maganiza Awards Nigeria, Kawina Music Awards USA. So mbaddewo mu music industry naye ngeri tukola general hip hop babadde tebagiwa nnyo matu. So kuba nenkola event ya naku nnya, it was giving air awakolaga abantu ti hip hop still exists buli kimu kyenenga kitambula bulungi. Nga taata zaamu nnyo. Owaayi omwana oyo yatandika okukola bino ebintu uwa mugambo otera walowooza oti. Ekisookera ddala omwana yenna baba alina kyayagala tomugaana. Zinyina kinali njagala abeere yinga naye alina kyakola kyayagala abeere. Yali ayagala kuzannya firimu, nali njagala azannye firimu. Naga nti yalina kyawulira kyayagala omuleka buli lw'omuzibira bingi nnyo byakola kibyobogeno mufiiriza. Abazadde abasinga obungi bajalaga njagala omwana wange abeere musawo obusi kyayagala. Abantu bangi nnyo basomye katugeza nga Dr. Asirafu yasomera kukuula mannyo naye yadda mu kuzannya firimu kuzannya katemba kitegeeza kiri bazadde baamukaka kyali kyakola kyali tayagala. Dr. Bosso wa Ibons, Dr. Mulamba naye omulaba kyamusika ye nekimuleeta wa nekimuleeta eno kale kiwedde omuzeeyi ne taata tubaniriza kumanya balebyo obudde mugamba mutya mugamba ati omutontomi ndi bulungi sebo nagera ne mpulira erinnya erya Zaamunye nengamba Zaamunye nokumanyi oba si yeye Zaamunye ugamba otya? Ndi bulungi mukama ulika marathoni alhamdulillah twagiva mu bulungi. Abantu bangi babadde eyo ne bakopa ate gye bakopedde twalabye tebyabasanyusiza. Abantu abo twagaliza bisinga kuba ffe twakola ekyaffe ensi yonna n'ejulira kyetwaki tusiimiddwa ne ministry namba tegeeza nti ekyo kyaffe kyali authentic buli omu yajja n'ajulira ensi zonna zaggwayo ne ziraba so abasigadde tetubamanyi kiki kyaba kiruubirwa kyabwe basumagiranga bagenda okubanga ne microphone yagala baggwako tetugamba omanyi ebintu bino is talent oluseera ebisinga olina okuwa ekintu obudde tolina kipapukira so netegekera ekintu kino okumala ebbanga ddene okubanga nkola ennaku nnya nga seebaka so bayinza okuba tebajja nga tebali prepared but next time better. Ogera ku award an award of the Budget Award of Excellence ngevudde mu Ministry ya Gender, Labour and Social Development Heritage National Heritage Awards nga bagezaako kunsiima okuba nti na representing culture yaffe mu kyambalo mu theme yaffe yali my culture my pride nga ngezaako okumenya world record y'ensi yonna. Yes sir. Okay. Kitegeeza ki obulamu bwo? Omuntu gwe twawulira from nowhere ate n'akola ebyenjawulo bitwayite tusuubira. Nze mbaddewo just malite mumpadde matu naye nga mbaddewo mpangudde awards nnyingi eziri international ne local wano mpanguddeho MTN Hip Hop Awards, Rookie of the Year, mpangudde Julican Maganiza Awards Nigeria, Kawina Music Awards USA. So mbaddewo mu music industry naye ngeri tukola general hip hop babadde tebagiwa nnyo matu. So kuba nenkola event ya naku nnya, it was giving air awakolaga abantu ti hip hop still exists buli kimu kyenenga kitambula bulungi. Nga taata zaamu nnyo. Owaayi omwana oyo yatandika okukola bino ebintu uwa mugambo otera walowooza oti. Ekisookera ddala omwana yenna baba alina kyayagala tomugaana.
zinyina kinali njagala abeere yinga naye alina kyakola ki kyayagala abeere yali ayagala kuzanya firimu nali njagala azanye firimu naga nti ye alina kyawulira kyayagala omuleka buli lw'omuzibira bingi nnyo byakola ki byobogenda omufiiriza abazadde abasinga obungi bajalaga njagala omwana wange abeere musawo obusi kyayagala abantu bangi nnyo basomye katugeza nga Dr. Asirafu yasomera kukuula mannyo naye yadda mu kuzanya gundi kuzanya firimu kuzanya katemba kitegeeza kiri bazadde baamukaka kyali kyakola ki kyali tayagala Dr. Bosso wa Iboniz Dr. Mulamba naye omulaba kyamusika ye nekimuleeta wa nekimuleeta bintu bingi omwana abanga alina kyayagala nga awulira kyayagala omulekanga kyolina okukola kumukwatako otamulekerera yali ayagala okwezi essaawa 8 abasawo ne bagamba akoma kwezi ensanvu 8 kituufu naye yali ayagala abasawo kubanga bamugaanya ate nga obuulyawo omwana yali alina ekiruubirirwa ku lwange nakisanyukira mu ssanyu muvaamu amaziga kuba oyagala nnyo okwagala kintu bwe kibimba kiyiika olya bulungi naye buli lwokireka nga tekijjudde ne bebanga mmere ng'olya emmere bakuwa emmere nnyingi teba tewooma naye bakuwa akamere nga katono kasigala kola ki kakyawooma kitegeeza ki nti nno kyeyakola kyali kimala Zedimo ennaku ennya ze wamala obulamu bwo olizijjukira otya era obeera ogamba nti waliwe nali ntudde nali nkola ki ddala oba ennaku ennya ezo nzi dedicatingira Ugandan culture nezi dedicatingira Ugandan hip hop nti naziwaayo oba nezisaddaakayo obulamu bwange kuba ekyali kizibu kumalina kunya teweebaka otudde wantu wamu so ennaku ezo ennya kinene kitegeeza kyamaanyi nnyo mu bulamu bwange kuba nalina ekiruubirirwa kyange ekyokulaga abavubuka nti osobola okukozesa ekitone kyo eddoboozi lyo Katonda lyakuwa okubanga impactinga ku communities ochanginga obulamu bw'abantu abakuli okumpi n'okulaga nti nno ebitone Katonda byatuwa tebifiira awo bufiizi wabula osobola okubikozesa okubanga okyusa obulamu bw'abantu abakuli okumpi bonna bonna so na representinga Uganda mu Guinness World Records ne representinga Ugandan hip hop ne representinga ne culture yaffe ya Uganda yego omuvubuka netulabye nti bulyawo enyigidde okubanga otutunula ebyobuwangwa mu Uganda ate nga tulaba wano ensangi zino nti abavubuka engeri gye basomye ennyo gye bali mu mirembe gya digito ebyobuwangwa tebabikoberera nnyo owulira otya okubanga nti era yegwa omwasenyeddwako olunaku olumu tubadde tukuza omuntu yenna olina okumanya omuntu tasobola kumanya mugendo olwo nga tolina buvobo onosooka n'omanya wagiwava nti ndi muzzukulu w'abakulu mpagi musazaamu nnyo ndi muzzukulu wa Kyagambiddwa ndi muzzukulu wa Zaide Musisi so n'omanya obuvobo wagiwava nti omanya ati n'olina obuvo kitegeeza nti weddira ki neddira akasimba akabbirongo omuwala bweguvuga kiiso bwekikola obungi nawe ng'okiraba so kitegeeza nti olina obuvobo olina giwava olina abakusookawo so abakusookawo bajjajjaabo nti olina ennono yo ndi musajja Muganda so olina okurepresentinga Obuganda aba olina okwenyumiriza mu ekyo Katonda kye yakusiimira okubanga obeera so tukobola abavubuka bonna babeere proud of their culture baagale ennono yaabwe ate babeere nga bakuuma empisa n'eddiini yaabwe nzeezamu mu baana b'olina olina Muzeddi naye n'abalala nga balina ekinyiginyigi ng'ekyo mukulu we yali muyimbi naye muyimbi abalala omulala era mukulu muto ono ayimba kika ki yayimba danso yani Zedganze yawanama amanya ngagati wali ono omulala era naye ate yali ku bya firimu azanja firimu naye yali aliko obulamu n'obw'endongo naddala obw'okuzanya firimu because nga mu abazanya firimu tulaba nti obwongo mutaddemu bungi obudde mutaddemu bungi tulinga abalaba nti oba firimu industry oba art eringa etandika obutandikiza okubanga ekula because wali emabega twalabanga nti mwazanya amafirimu nga tunyumirwa bunyumirwa naye nga afe aba wano tunyumirwa naye abamu bagamba tebazanya temuli mwaka kati mwadde n'omuzanyo nga gutambudde kumpi akajampuni regions ez'enjawulo owulira otya okubanga ekisooka mpulira bulungi okuggyako ekikyensensa gavumenti kyokka kubasaagala ekwate sente ezimpe njagala ekola etteeka lya corporate libeere mu nkola kyokka lyenjagala kuba buli kimu kyonna esobole kuba ze sina maanyi gasobola kukuuma byange wabula gavumenti nesobola okunkuumira ebyenkola ebyange
mbamazi yafuna kina kyenjagala bisagamye ntibali kyali mu nteekateeka era kyawalina bali eri mu kakiiko batuula buli omu aleeta ekiteeso kye tulabe anti ekinuma boogera byogere omuntu okwogera ekyogere nga tekituukiza kibi yogera ekintu ate ngaokituukiriza bakola amateeka mangi nnyo oluusi nga tegenda kyegayamba naye kati nga bw'oteeka etteeka lya copyright kati nga fe abazanyi ba firimu tuyina abaana bangi nnyo abasobola okufuna emirimu nga gavumenti tebonyebonye tekoze etya kati nga Muzubayiri family tuweza abaana ebisatu balamba mwebali nekitegeeza nti obanga bakola kitegeeza tuba tuyambyeko gavumenti okuba nti abaana bafuna emirimu etteeka lya copyright iteeke mu nkola ffe tutambuze emirimu gyaffe awo ennimi tulaba nti emabegako CD zaite zinakuvaawo nti awo omwana yagendanga mu library zamunyoba Zubayiri family bazanya akafirimu kye akampeni ng'empoteri waka kati flashes eziriwo ekintu kino mulina omutuusa okubanga ate mukikomako anti kakati anti kyekugambye obuyinzako okukwata asala mu firimu yo ate gavumenti egamba nti sooka olindeko kyekugamba ye kugamba nti teeka wini nti likola tuwagala liteeke muki nkola libeere nga likola kyokka kitwagala sedimoko nga natera okusiiba tolina kinyegenyege kyonna ekijoyininga taata mu kibiina naawe obeeko kalakita yonna gye weenyigiramu okuzanya zinayinzanyeko firimu sigumusa ebiisa esatu naye tebadde as a career but ngenda kitunuliranga career maaso awo even before the marathon the brand ambassador wa Impressa Gallery Studio bakola ku butabo bakola ku art gallery new brand ambassador wa Kawaiza Munya Islamic Garments bakola ku makanzu oyagala makanzu so after the marathon we have received amasimu ag'enjawulo okubanga gatukubibwa oba gatubere nga tukola nabo so tujja tuba kitunamu ne tiimu yange tulabe engeri gyetusobola okubanga tukola ki tusayininga those contracts abakuliza n'abakulabo abampuliza mulina n'abantu abamwena baagala nnyo mwebale kubanga muwagira Uganda music mwebale kwagala Zedmock Sabaton na representing Uganda mu Guinness World Records ne nopping esawa nsamutano to breaking a record yo mu Japan Pony yali ya 48 hours so mwena mumfollow social media platforms zange ez'enjawulo ankwesa Zedmock Sabaton to me then rap with Zedmock X yange stay tuned bingi bikyajja bingi kyakolako na limit is me